abatulaba abalaba Bukedde TV mbebaziza nnyo okulaba nga n'okugoberera buli lwa Sunday emboozi z'omukenkufu sawa zizo zennyini ez'amalya g'ekyemisana webale okutugoberera ebbanga lyonna ate tukukulisaayo yonna gy'obadde mu kusinza gwe yagenze n'osinza n'odduka mangu emboozi z'omukenkufu tezikuyitako ate gwe naawe omu Seventh Day tukugamba webale kuyita mu Sabiti olunaku lwa jjo ate naawe omuganda wange omusiraamu kugamba ntya nti assalaamu alaikum era naawe akasooka otulaba zino ze bayita emboozi z'omukenkufu nze akubuuzaako siri mulala nze omukenkufu yennyini akyasigadde mu nsi muno omukenkufu Julius okuva mu Prof Bioresearch awo ku Equatorial Mall ekisenge kiba 152 oyinza owulira ekisenge nolowooza ekisenge bino ebya bulijja street number bagiyita omukenkufu street obeera otutuukako bulungi nnyo tuzze tutambula twogera ku bintu ebiyamba munnayuganda twogera ku bintu ebyo ebisitula omuntu era ndowooza gwe yabadde mu invest money wategedde kiki kye kitegeeza Prof Bioresearch era abasinga mubadde mutugamba tubalaba bulabi bino bituufu omuntu wakakomera n'anuusaako enfuufu eri ku bwongo evaako yonna n'atereera mu layini gamba abantu beewunyiza ebintu bingi nnyo naye ng'ekisingayo okuba ekikulu nti ebintu bino ebyo byonna bikolebwa wano ate nga tubigattako omutindo ogw'ekika ekyawaggulu n'omusajja omungereza waba amagulu meeri gwatannaba kutuukako naye nga twagala okusitula omwana w'omuddugavu bwebwo obugagga bwe tulina naye olw'okuba nti oluusi twenyuma n'obuteyagaliza kyetulemesa okugenda mu maaso n'olwekyo tuula okalire ngenda kusumulula emboozi z'omukenkufu nga bulijjo olwa wiiki eno mu bukedde w'olwokusatu nabadde nsoma omanyize bwengulamu nentugira ku page 16 ebeerako emboozi z'omukenkufu nagenza okulaba nga bagamba Butto ow'obusigo bw'amapaapaali ayamba ku mbuto ezesiba papaali nawulidde wano omuntu omu bamugambye gwe oli watermeloni ate gwe naye namugamba naawe oli papaali oli wa kiragala munda oli kyenvu n'olwekyo ebyo byabwe tetubiriimu byabwe bya bufuzi feka tutunuulire papaali n'olwekyo gwe ataasobodde kugula mawulire gano olwaleero ngenda kusoosoterera epapaali atannaba kulya pulidde afunye n'obuswandi yenna awulira ayagala kulya papaali lino naye epapaali lino tusiiba tulyogerako wano omwaka oguwedde nasooka nenjogera ku papaali mu mbeera y'obusigo twasooka makoola anti nakugamba ensi eno tugiryako makoola era bw'obadde ogoberera emboozi z'omukenkufu twakugamba nti amakoola gano ag'amapaapaali tukolamu sabbuuni sabbuuni w'ebikola by'amapaapaali gwe bayita African Black Soap era omugenzi Moses Sekibogo ngali ne munne Douglas Mayanja bemumanyi nga Mose ne radio ne Wizo Manizo bayimba ku Dudu kati sabbuuni ono wa Dudu yono gwe bakola mu vvu ly'amapaapaali n'ennazi Dudu kitegeeza omukyalo omulungi anyirira akozesa amapaapaali Dudu we naddala mu ba West Africa ne ebikola by'amapaapaali ono sabbuuni mumunaabye ne munyirira ne mudda buto abakyala bangi nnyo basanyufu bazibu n'abawala abamusaayi mutabatannaba kufumbirwa balaba embatakabuzi ze bagenda obbaleetera ewaka mu maka olwa sabbuuni ono w'amapaapaali anti bagenda kunyirira okuzaama n'olwekyo emboozi ya sabbuuni w'amapaapaali twaginyumya nga tukuyigiriza engeri gye tujja ebikoola bino bye tujjamu sabbuuni naye olwaleero era njagala nkulaga eggwe omulimi nti ebikola by'amapaapaali bino birimu ekirungo kya saponins nga bwolaba bajjajjaffe baabikozesanga okwoza engoye n'okuyamba okukuuma obuyonjo ewaka kubanga ebikola by'amapaapaali tubimanyi bikola ekyovu ate era ne mu balimi bibayamba nti nakugamba omwaka oguwedde nti bw'okwata ebikola by'amapaapaali bino n'obikaza n'obyokya n'okolamu evvu eryo n'oliteeka mu mazzi n'ofuuyira ebimera byo biyamba ebimera ebyo okulaba nga biba birungi nnyo naddala ebiwuka obutabirumba nga no bwolaba obusaanyi n'amakovu bwe bitera okulumba ne bisala ebimera byaffe funa ebikola by'amapaapaali ate bijjudde eminnyo funa ebikola by'amapaapaali obikaze
bw'omala obikaza obyokye evvu eryo kilo namba ogiteeke mu lita 2 ez'amazzi ofukirire ebikolo ebyo ogende ng'ofukirira ebikolo oba ebitooke oba emwanyizo ate bw'oba onaafukirira ku makoola oteekamu grams 10 mu lita 2 ez'amazzi n'ofuuyira ebikoola. Lwaki? Nti ebimera ebyo biyambibwa evvu ery'ebikoola by'amapaapaali kubanga ebiwuka ebisinga tebyagala nnyo tesiti ya sabbuuni. Kyovula bannaffe bali bagulumeeru abatalina ebikoola by'amapaapaali mu bungi bo bakozesa soap sabbuuni kubanga ebiwuka byonna buno obusaanyi makovu bwe birya ku sabbuuni tesiti efa kugamba sabbuuni oyo akola nga antifidant. Ne mu kifo ky'okukozesa sabbuuni ono wa detergent obunga tukozesa bikoola by'amapaapaali ne bituyamba ogoba ebiwuka. N'olwekyo gwayagadde okusoma okusingako awo osobola okujja buli Lwokubiri n'Olwomukaaga tusomesa abantu okwekulaakulanya nga bakozesa ebintu ebibeetoolodde. N'ova mu kibokisi n'ofulumako wabweru n'ova mu kibokisi n'olema kubanga mmese ennyaanya bw'ogiteera mu kibokisi eyanguwa okuyingira naye ate bw'emala okulya ennyaanya eremerera okufuluma ekibokisi. N'olwekyo yeyo sitole y'ebikoola by'amapaapaali n'engeri gye tusobola okuyamba abalimi baffe kubanga ekyamazima kiri nti bwe muba mulabamu abalimi eddagala mutera okufuuwa ku birime byammwe mugenda okulaba nga ebirimu likoze oluvuuvuvu olwo olusabuuni olwo bateekamu saponins oba evvu ly'ebikoola by'amapaapaali tebababuusa anti baagala musigala ebuloba muleme genda ebuziga. Naye olwaleero mu lw'emboozi z'omukenkufu tuli buziga ebintu tuli biziga tuli mu biziga bulungi nnyo era ekyo mukitegedde. Omusajja omuvumbuzi gwe bayita Christopher Columbus mwamusomako abaana ntera balaba ku gurupu ya Mama Tendo abaana babeera n'abaami abafeera ku Mama Tendo batumiddeko nnyo muddawo ne mwekalakasa ku Mama Tendo ku Facebook nti ate ebintu bino byatusala Vasco da Gama tetwamutegeera Christopher Columbus lwokuba nti temubikula nnyo bwongo naye singa mubadde mubukozesa mwanditegedde ekyokuyiga bintu bikuyiga mu buyizi n'otegeera. So Christopher Columbus omusajja yali avumbula omuvumbuzi oyo yazuula America yagamba nti epaapaali y'emmere y'abamalayika kubanga epaapaali lyayamba nnyo Christopher Columbus okutambula ensi eno n'agimalayoko kubanga banne abaagezangako okuvumbula baafanga olw'okuba nti vitamin C tebaagifunanga babeeranga okwo ku mazzi. Jjukira ennyanja y'edda teyali nga bw'ogiraba kati nti ennyanja amameeri agedda gaali tegakozesa yingini gakozesanga mpewo ebigoye bw'olaba baateekangako ebigoye empewo n'ebifuuwa gye bayita monsoon winds. Nasoma weewuunya history wange sinywa obuugi beera attentive n'olwekyo ng'okubajjaayo emabega nti empewo eyo yabifuuwanga ebimeeri ne bituukanga ku Africa oba ne bituuka oba mu America ne basobola okuzuula nti semazinga bweti. Naye abo abasajja abavumbuzi baalemererwanga okutuuka mu Africa baafanga kuba bamala emyaka oba emyezi ku nnyanja. Jjukira emmere baagendanga bagipakidde nga nkalu tekuli ebibala byavundanga ebisinga ate abamu baali tebamanye nti ebibala bijja bayamba okukakkana ne bafa obulwadde bwa scurvy buva nga tolina vitamin C. Vitamin C ye vitamin eva eringa mu mapaapaali oba ne mulaba secungwa era bwe batyo bwe batandikanga okutambulanga n'ebibala ne bye babireeta mu nsi zaffe nga olaba amapaapaali emicungwa ennimu ebyo bibala si byaffe. Abo abasajja abavumbuzi abo ba Christopher de Columbus Vasco da Gama be bajjanga nga babireeta kati ne bwe kityo Christopher Columbus ne banne bayita Africa the dark continent kubanga buli bagezangako okujja eno nga bafanga wakati awo tebaatuukanga olw'okuba nti vitamins zaabagwangamu vitamins ebiriisa. N'olwekyo ye n'ayiga nti kantambule ne paapaali era ye bwe lyamuyambanga okuba omulamu nga talwala bisenyiga na okuvaamu omusaayi n'amabwa gano agavaamu omusaayi kye bayita scurvy. N'agamba nti epaapaali y'emmere y'abamalayika anti bamalayika bwe baatumanga ne Katonda yatumanga bamalayika ne batuuka ne bamutuusiza obubaka eri bannabbi. Kati naye bw'atyo n'agamba nti paapaali linnyambye nnyo okulaba nga ntambudde ensi yonna. Naye ate ekyama yakizuula mu busigo
obusigo bw'amapaapaali buno bwe busingamu ate omugaso ate abantu bwe basinga okusuula naye bambi sijja banenya ate mwe abantu mwe abalaba emboozi z'omukenkufu muyinza okwekubirako mu ngalo kubanga muli bamanyi ebintu myaka batugoberedde okumala emyaka 4 manyi emyaka 4 nga tuli ku mboozi za mukenkufu mwaka ku mwaka tuba wasumulula tusumulula obwongo ensi ne yeewuunya mu Babiloni ne waali ne yennyika mu ttaka n'olwekyo nti mwe mwongedde okumanya ennyo era mukyebalize Katonda mukube engalo z'amaanyi muzikube zinoge n'olwekyo obusigo buno bw'amapaapaali buvaamu butto gwe bayita papaya omanyi mu lulimi olulala omanyi olulimi lwa science papali tuyita kalika papaya kati bw'owuliranga papaya kitegeeza paapaali lulimi lwa lulatini bwe lutyo kati Butto avudde mu busigo bw'amapaapaali mulungi asinga ne paapaali Butto akola ki alimu ekirungo kya papain enzyme gye bayita papain ye enzyme eri mu busigo bw'amapaapaali enzyme kye kirungo ekiyamba okubaako emmere kati olaba nga wano mpulira mwetoma amanya mulya nnyama oba abantu abalinnye ennyama kati obuzibu bwe tusinza okufuna mu Uganda be bayana n'abakinjaaji abayana bajja bakulusanya ente sinaba kulaba mu nsi muno bantu balina ffujjo ng'abayana ne waba talina nte kukuba ayagala abasuule mu myala bakuba ekimotoka kyabwe bakuba pibi n'ogamba kiki kino oyinza ogamba Uganda abagiwambye balina ffujjo abayana bagambe beddeko kati abayana bajja ente bazinyoola omukira bazirinnyako bazibuukirabuukirako tepo eno kakana ente zituuka zirina stress ente bwe bazituuka mu lufula ate n'abakinjaaji ne bazitunuza ku musaayi ente neeyongera ddala okufuna stress ey'amaanyi ekivaamu ng'ente ekakanyala bw'ekakanyala ng'esiba emisuwa n'esiba ebinywa byonna bwe bagisala nga tufuna ennyama enkapa kati eyo ennyama bwete tutuula mu kyenda ekyonda n'ekisiba kyenda kumpi kuvunda buvunjiso olaba nti omuntu bw'alya ennyama agenda olaba nga n'emmanju tagenda